And together with us here we have the President of NUP, Mr. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. I also take the opportunity to congratulate him because in a few moments come, he will be awarded a bachelor's degree in laws. Maybe after his LDC, we shall consider him in the Attorney General's chambers to serve us as a legal officer. But my brother, I congratulate you and thank you for pursuing your studies here at Cavendish University, Uganda. The following students who have satisfied the requirements for the conferment of the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University, Uganda. Ssentamu Kyagulanyi Robert. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon all those persons whose names have been read the degree of Bachelor of Laws of Cavendish University, Uganda. I understand my brother Bobi Wine is one of the graduates. Allow me in a special way congratulate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, Honorable. It's a copy of Barua. It was one the Cavendish University. This is answer sheets. Answer sheets stay up one the Kyagulanyi Ssentamu, but Kyagulanyi tuze tumugoberera ku bufere obw'empapula z'obuyigirize. Batandikira Makerere Kizula ng'akyusa emyaka Kizula ayingira Makerere mu nyumba amateeka ebyo nambi manyi abaze ba following. Akati yagambye nti bagenda kumutikira. Nga bagamba mbu yasomye amateeka n'agamala. Atugamba tekisoboka watamanyi mateeka. Mabega kwa bakamulaba nga yennyini agamba nti nakawe eri obujaji mukaddoni manyama ate nga oli magistrate. Talina kyamanyi. Ate era tulina information nyinyi nti bulijja kusaba amashina ya Cavendish University ampulira ebibuuzo najja n'agamba nti yabitudde. Akati kugamba twagala answer sheet tulabe nakubana tumanya amateeka tulabe answer yaddamu baba yabiwandika zaalizize oba yabiwandika tukebere kufunanirwa kiri expert akibula omukono ogubagwe kuba kwine emikono gye tumanyi obulungi giri gyajuzaamu nga gende Makerere ekitante ezo natuzine empapula ngakuliko omukono gwe tegere handwriting eyiye oba nedda yunebu twagisa empapula zeyagamba emyaka mingi ate kyazirina naye akati ate wano batawaliza kandi emyaka mingi so tubawadde kopi wano university erina okubanga economance nga Cavendish University bwenalema okukola ku nsonga ezo naye nga tugamba bano bakama abaabwe nti abaayi bano baganye okukola ku nsonga zaffe mube nnyini mugambe university eyo ekomplyinge. Yamani wabula unakulo lwaleero sigenda kwogera bingi olw'ensonga I have to put respect ku nakulo lwaleero. Unakulo lwaleero tulutwala nti it's Independence Day, lunaku lwameefuga era nga tugenda kubeera ku Fangon Forest ewaka gujje CEO Alien Skin yasindikidde invitation ino ne mugamba naye gwe zino ensonga zakuva dda mu mikono teweetaaga kunsindikira invitation kuba nkimanyi olwo olunaku lunkwatako nga nze era nteekeddwa okubawo era ngenda kubeerawo. Twala omukisa guno okwebaza abaana ba Fangon okubeera nga muli solid. Banaye muli solid temala gayitamu mpeo muli solid muli solid abaana ba Fangon. So ku lunaku luno era ku Fangon Forest tugenda kubeerayo nga bwomanyi munaye abaana ba Fangon. It's all about love, showing love, spreading some love, kulaga mukwano, kusaasanya mukwano, all about love. This independence is all about love, 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 love. Happy Independence Day, CEO. Yeah man, tuisangeyo.
Take out your instrumental. It's your two city linguistic friend. Nobody got that. Hurrah! You know me say? I don't see Uganda. I scorpion Shama Empire Yemba. Bagamba Wole Zomo Yankore. Hurrah! I come with the Amanda Kana, put the Nico Chakana,